fa ADTV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade mbatumedeka abali Saudi Arabia abasinze Bahrain abasinze mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamanyi okubanga mugifollowinga comment section weri abakamuntera mu comment section ate osalenga on following bagita fa ADTV uje okusiza ku mawuli agatambula ku mukuto gwa Twitter akosana ku mukuto gwa Instagram akwatagana ku nsonga za Godoni omukwabo abalinga abamu kwabo abatulanga kachiko ka church ya Pastor Tom Mugerwa eyefu ya Pastor Tom Mugerwa eranga sawa zino amogerako ebitali bituufu n'agamba nti Pastor Tom yakola ki yamukuba ne bamufutula ni wabwe kugamba yamufulumya abweru wa church nga bamukubye ero n'agamba nti yamenyeka omugongo byongedde kubanga munange Bitabuka eranga ono asubizo gena mu kooti wichejja wichejja gena kubagenda mu kooti ono akole ki alope omusumba Pastor Tom Mugerwa okumutuusako obuvune wetegeza information etambula ku mukuto gwa Twitter eraga nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Godoni agamba nti yakolanga kakiiko ka Pastor Tom Mugerwa eranga emirimu agitambuza bulungi ne Pastor Tom yagala okukola ki yagala okuba nti no amujjamu omwoyo gwe era agamba nti Pastor Tom asinza sitaani Godoni ye bwate bwakola ki ye bwate bwagamba ennaku zino Pastor Tom Mugerwa musajja tu ali ali up and down tali concentrated kwema ali abwate tatedde musajja watu olw'ensonga nti n'omusango guli ogwali ogumabega ogw'omwaka oguwedde ogwa 2020 ogwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Apostle Nabofi nagwo gwazzeemu ogwa Apostle Nabofi byali byasirikamu olw'ensonga nti kooti yali ekoze ki yali ekuyimirizaamuko omusango naye kati omusango gwakoze ki gwazzeemu kwegamba Pastor Tom Mugerwa alinga nga waliwo amuseetingira ebintu bino okukola ki okutuukawo okwagala okumusaanyawo n'okudistroyinga reputation yonna gy'azimbidde okumala ebbanga kubanga reputation munayi si nnyangu okugizimba omuntu okuzimba ekitiibwa kyo okutuuka nga wano nga Pastor Tom esaawa zino waali si byangu bavudde wala munnaye kyokka tasinga kubanga kyewuunyisa banne be yakula nabo oba banne be yakola nabo kubanga atuuka wano waali abo obumu ku abo abamulinga ku lusegere era nga bamuzzaamu n'amaanyi tiluliba olwo alifuuka ow'amaanyi ate baagala okumusaanyawo okumulwanyisa bali mukola mu kumulwanyisa weetegereza obuni Nabofi yali muntu we Apostle Nabofi bagenda nga muzikuruseri mu mwaka gwa 2016 nga mukwano gwe munnennyo nga munnennyo era nga baliko basatu bakuba mulamu mwerabidde Nabofi Pastor Tom Mugerwa waliwo n'omulala awo babeeranga basatu mu mwaka gwa 2016 ebiseera ebyo mwaka gwa 2016 ne bajja 2017 2018 kati mu 2017 abo bwatyo bwe watyo 2019 2020 abo bwatyo bwe watyo kugamba bafulyamu obutakkaanya ne Nabofi olw'ensonga nti Pastor Tom Mugerwa akola ki yamukwasa ettaka lye ali mukuumireko bantu baleme kukola ki kulyesinza kumanya ebisesinga bw'okula ettaka lino olirekeyo wantu eyo ewala eyo mu distance nga mpanvu n'okuvaawo olisaawa eyo abantu bamanyi okwesinza ku mateeka g'abannaabwe ne bagabba abantu babbira ddala ettaka Pastor Tom yamwesiga olw'ensonga nti yali mukwano gwe nga seyaawe bezimba bonna Nabofi ate yagala kukola ki yagala kubanga ate yeze ettaka lya munesaazi yagala mulire millions 15 olw'ensonga nti Pastor Tom agamba nti Pastor Tom yatwala bawanyondo oba zigureda nzikola ki nezisaanyawo emmere ye vegetables ze ebintu bwe biti ebiriisa emboga green pepper ne babisaanyawo kosa ne carrots ebyasimbye mu nnimiro eya Pastor Tom ate nga baali bakola endagaano nti akole ki nti agimukuumire Pastor Tom yagamba nti nze Nabofi byakola ki byayogera sibimanyi sibitegero manyi omusawo guno oguludde omunnaye eri emisango gy'ettaka egitwala emyaka 2 ettaka kintu kizibu nnyo guno gwakatwala myaka si mingi nnyo kubanga kuva 2016 bwe yamukwasiza ye Nabofi agamba 2016 Pastor Tom yamukwasiza ettaka eryo kola ki okubanga alikwasaganya ali controllinga abeerenga yalitambuza alikuumenga kuliwa justice security n'amuzimbirako n'ennyumba mwana asulanga nati Nabofi ndozi ettaka lyagala kola ki yagala kubanga alyezza Pastor Tom munange tali concentrated esaazi omusajja wattu ali up and down ate ne Godoni naye ate yakoze ki naye agenda mu kooti wiikejja agenda mu kooti amuguleko omusango gw'okumukuba kyokka nno bonna bantu be bamuliko bamukola ki bamulwanyisa Godoni yali kakiiko
akachachi Godoni kyajeefulye Pastor Tom Mugerwa banga sigwanvu nnyo banga sigwanvu nnyo mwaka ndoza gwa 2022 nga guggwakaawo Godoni bwe yeefulira Pastor Tom Mugerwa n'agamba nga yakola kiko yayagala okumugyamu omwoyo gwe akoleki agutwale yewe yakigwamu nti Pastor Tom n'akola ki n'amukuba bukubi ngalaba agenda kukola ki agenda kuleetera abantu okukola ki okudduka endiga za Pastor Tom nti okudduka mu kyaki ensonga nti agala kumugyamu mwoyo gwe Godoni ogwenjogerako yali akusaidiza we Bali Godoni oyo agenda mu kooti wiiki ejja okubanga munaye agulawo omusango ku Pastor Tom olwekyo yali ageza kukola ki yali ageza kubanga amukola n'ekyokumukuba okumukuta omugongo kubanga Godoni agamba ati kyatula bulungi abasajja ba Pastor Tom abakuume bamukuba mbu ne bamwogola omugongo Godoni bw'atyo bw'agamba eruna alemeddeko ayagala gena mu kooti wiiki ejja Pastor Tom musajja wattu simanyi na kumanya naye nga ye ebintu bye abikwata mpola nga omulaba amanyi bisesinga ya omuntu ng'okwata ebintu bye mpola mpola bisesinga bisobola okutambula obulungi ono omusajja n'endabikaye ebintu abikwata mpola wetegeeza n'ebintu bye byakola kibyayogera nga abuulirira ku kyaki eya kwegamba eri kyaki ey'emutundwe eya Christian Fellowship eri bitundu by'emutundwe wetegeeza enjirize ebintu bye abikwata mpola muntu bintu bya mpola si pastor gwinza okusanga ali mu kulumba abantu balala mu kito ky'okubulya endiga ng'atali mu kulumba balala kiba kizibu okisanga mu njiri ye kyova olaba Godoni akyamukwasizza kisa kwegamba ye akyamukwasizza Katonda kwosa n'ekisa kya Katonda ajjukira ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Nabofu netamuliko nnyo era yafunye bapulida ababe abapulida ababe balooya kubanga omusango gwa Nabofu guluddewo nga gutambula Pastor Tom yafunye bani kwegamba abanaamuyambako balooya yaye bakwasaganye bya Nabofu ebintu bye byampula Godoni agamba kyagenda mu kooti agamba nti bamukuba ne bakola ki bamenya omugongo ekisoboka nga kyewunyisa Godoni talina proof mpoziko nga byagera bituufu ate nekira sigamba nti waliwo akavidiyo akakwatibwa sigamba nti mpoziko nga alina medical records ez'abasawo nga tiyazifeeki nga bufeekinzi ekiraga nti omugongo gwakosebwa gwagamba bamukuba yagenda ne musikaani n'aceekinga ngalaga nti yakubwa mawulire agatambulatambula zino ku social media era gagamu mawulire agatambulatambula ku mukutu ogwa Twitter mwebaza nnyo okubanga munfollowing bagamba nti stay on YouTube platform bagita Faad TV batumideko abali Saudi Arabia ne Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman abali e Syria abali mu ggwanga erya Germany ekibuga bakita Bali mwana wala manyikiddwa nga Namusoke Jemima ali mu ggwanga erya Germany tumideko okubanga ofollowing Namusoke mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga munfollowing ensonga za Pastor Tom Mugerwa Bambi mumusabire omusajja avunuka obuzibu kubanga Bambi si byangu ku side ye ne katulaika musajja watu gwabayisigama ku kubanga ebisoomooza byo bingi abasajja bagala kumusula kigo